Omukozi wa TV afudde azaala, omusawo bamusse mu bukambwe, maama wa Honorable Segirinya embeera mbi, Rema ne Dr. Hamza bakikubye so ng'ate ye Zari ne Diamond Platnumz babizzeemu. Kalago n'agasingawo gwe olindirira mu bujjuvu. Weewaawo mugyewaleko gyonna gye mutuusaako engalo mawanga ag'enjawulo gye musinzira okubeera ng'ate mumpuliriza. Mwebale nnyo mwebale ddala butakoowa kuntegeranga matu nange neewaayo okubeera ng'ate mbaweereza. Mbasaasirako mwe bayita mu bizibu eby'enjawulo wabula ng'ate mbajagulizaako mwe abatuuse ku buwanguzi. Amanya enzo Mumbejja Aisha Nassolo wano butereevu okufunawo updates zonna mawira agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda kwa celebrities baffe bonna aba wano saakate n'abo abali wabweru w'eggwanga wabula ng'ate ennaku ezimu of course tubeera wano nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo naddala ku nsonga ezikwatagana ku bahasolazi ne tuwa ku magezi of course okubeera nga tetulabanga embeera tugiyitamu bulungi nnyo bulungi ddala. N'olwekyo gwa neeyunzeeko omulundi gwe ogusookera ddala munaye subscribing ate tojja kwejjusa ekyo kyo nkubuulira era nga obutakulwisaawo kansandikirewo ate nagandese olunaku olwaleero wabula ng'ate gannaku nnyo nnyini ddala okubeera ng'ate bambi abatuuze b'ekaliro mu kibuga eky'eryantonde bwe batyo bambi baguddemu ekikangabwa ekyokubeera nga mutuuze munnaabwe ategerekese nga Nkamushaba Hope ng'ono abadde akola ku ddwaliro erya Katovu Health Center 2 ono bw'atyo bambi wattiddwa mu bukambwe omutemu atategerekese era nga n'ensonga emusizza teri n'omu yagitegedde n'okutuusa essaawa eno w'enjogerera. Ono bamusanze omulambo gwe nga bagusonsese wansi w'entebe era bambi muganda w'omukyalo ono bino yabitegeezezza poliisi nti abadde amuleetedde mwana we bw'atyo mu kutuuka bambi asanze mulambo. Tusaba omwoyo gw'omugenzi Katonda gw'omuzza emirembe ate era bambi agulamuze kisa agumye emitima abakabe nganda saakate n'ab'emikwano ettemu lisusse mu ggwanga lyattu Uganda wabula twongere okubeera ng'ate twesabira mikwano gyange so ng'ate bambi waliwo n'omukozi wa TV ataawo mu ggwanga erya Kenya ono ng'ategerekeseeko nga Naomi Wangi ono bambi yafudde azaala yamaze okuzaalira yazadde baby boy ku lunaku olwokutaano wabula ate ye bambi n'atasobola kubeera ng'ate alutonda olutalo teyasobodde kubeera ng'ate bambi aluwangula mukazi wattu ono bw'ati omwana we yamuzadde n'amuteeka wali wabula ye bambi n'afa essaawa eyo Mungu n'amujjulula. Tusaba omwoyo gwe Katonda gw'omuzza emirembe ate era bambi agulamuze kisa. Omukyalo ono emabegako abadde bambi yakuza ne baby shower era nga bamukolera baby shower bambi awo ne bamutegekera akabaga bambi ngeri omukyala yenna eyesunga okubeera ng'asitula ku baby wabula bambi ebya Katonda byowe bityo wasalawo teri ate asobola kubeera ng'ate agaana sala yokka yesobola okukyusa ebisinga obungi wabula ng'embeera bwetyo weeri mikwano gyange naye wenna afiiriddwako omuntu wowo yenna nkusaba Katonda abagumye emitima bako ab'enganda saakate n'ab'emikwano wabula ate n'omugenzi Katonda omwoyo gwagwe omuze emirembe ate era bw'atyo bambi agulamuze kisa amusonyiwe byonna ebyamusobako. Songa ate ebyo tubita embeera tennabeera nnungi n'akamu n'akeddagala ku ludda olw'omubaka ono Honorable Segirinya saakate ne Honorable Alani Sewanyana. Bwe twogerera olwaleero embeera ya maama w'omubaka Honorable Segirinya bambi nayo si nnungi n'akamu n'akeddagala. Ono bw'ati azirise oluvannyuma lw'okukitegeera nti mutabani we n'olunaku olwaleero tasobodde kubeera ng'ate era aleetebwa mu kkooti ate on top of that era tasobodde kubeera nga aweebwa bail kubanga omukulu ono bambi baali baasaba ne bagamba omukulu ono engeri gy'ali omulwadde kale basooke bamuleka agenda ajjanjabibwe then ate oluvannyuma anakola ki anaakomawo wabula ekyo baakigaanira ddala bo ne bagamba nti still asobola okufuna obujjanjabi obusinga yonna gy'ali. Si byangu n'akamu n'akeddagala nga olaba ka vidiyo ako bambi omukazi watwala ajjana embeera si nnungi mutabani we baamusibye kyokka to make matters worse ne gy'ali embeera si nnungi sigamba nti baamusibye busibi kyekyo kabula omukulu ono Honorable Segirinya embeera si nnungi n'akamu n'akeddagala yeetaaga obujjanjabi obusukkulumye obusinga ku bo bagamba nti balina omusawo waabwe asobola okubeera ng'atajjanjaba Honorable Segirinya wabula ate bano bakyeremye bakyaganya okubeera ng'ate omukulu ono bambi bamuwa bail agenda afuna obujjanjabi obusinga. Byebyo bigenda maaso mu Uganda buli omu wooli weenyweze tusabire eggwanga lyaffe otherwise si byangu n'akamu wabula nga ffe tukyasaba bambi bonna be baasiba olw'ebyo ebisangosanga ebitategereka olw'ensonga z'ebyobufuzi bambi tusaba abantu abo bateebwe abantu abo balina ebyokola abantu abo balina zifamily twalaba jjuuzi bakyala baabwe bambi nga bavuddeyo balaajana bagamba bannange tetulina buyambi abaami baffe baba basiba bambi abantu mubate kubanga ekyamazima nammwe mukimanyi tekituufu tebalina misango wabula zino nsonga za byabufuzi naye nga kiki ennyo
twesabire naye nga ye yembeera weyimiridde mu ggwanga lya Uganda so nga ate omuyimbi Rema Namakula ne bbaawe Dr. Hamza bo bano bannange bakikubye emu nange tubadde tukyali awo nga Rema Namakula bw'ati atuterayo ka video kabadde kampi ddala wabula nga mulimu odi era nga odi eyo kayimba kapya era kayimba kayitibwa Akafecce. Video yalwo tennafuluma wabula nga okusinziira ku kyatulazeeko kiraga nti akayimba ku video yake erabika erimu ye ne Dr. Hamza saakate ne muwala waabwe Amal. Akayimba kayitibwa Akafecce so ogenda n'okanoonyereza kati munaye n'okola ki n'okawuliriza wabula nga video yalwo tugyesunze nga mbaga kubanga erabika egenda kubeera nsufu nnyo nnyini ddala. Jjukira bano olunaku olw'eggulo bambi bakuziza emyaka 2 beddu nga bali mu bufumbo era nga ffe tubagaliza obufumbo bulungi buli kimu bambi tukitambule bulungi. Nawe na mukwano gwange eyampuliriza essaawa eno nkwagaliza birungi byerere mu kyonna ate kyogenda mu maaso n'okubeera nga ate okwasaganya oba bufumbo oba bizinensi oba buli kimu oba misomo gyo buli kimu Katonda nsaba bambi akuteremu obwangu n'emikisa mu buli kimu kyogenda mu maaso n'okubeera nga ate okwasaganya wabula nga ate amawulire gengenda okubeera nga ate ensembyayo geega mwana muwala ono Zari Hassan ne munne Diamond Platinumz bano bo bakyagendera ddala maaso n'okubeera nga ate batubuzaabuza kugamba Zari bamukolako interview ne bamubuuza ebya Diamond Platinumz agamba byaggwawo naye ate bannayina ababiri we balabikako nga bali bonna n'abaana olabira ddala omukwano ogw'ekika ekyawaggulu kwegamba bo batubuzaabuza nga wokiwuya ngenda kuba nkulekerako ka video kaabwe ako naawe olaba omukwano oguli wakati wa maama ne taata ssaaka ate n'abaana kwegamba bo bambi bakyagendera ddala maaso n'okubeera nga ate bakikwasaganya yadde batubuzaabuza naye mu butuufu osobola okubeera nga ate okiraba. Ye Zari we bamukolako interview agamba biri byaggwawo just kati balabirira abaana naye nga nedda ekyamazima tuli bantu bakulu ogenda mu maaso n'okubeera nga ate weetegereza video ezo ze balabikiramu nga bali bombi olabira ddala waliwo omukwano ogwo ogusukka kugwa just maama mbu ne taata nti olw'okuba baagala kubeera nga basanyusa baana wabula nga ate nabo bennyini ng'abantu abakulu mu butuufu waliwo ate ekigenda mu maaso ekitali kibi wabula nga bambi kiba kinyuma munnange maama ne taata ate ne mbeera n'abaana bammwe mu kiseera eky'essanyu wabula nga mukwano gwange ngenda kuba ate nkusibula ngenda kuba nkulekerako ka video ka Zari saaka ate ne munne Diamond Platinumz nga bali n'abaana baabwe munnange nga bagenda mu maaso n'okubeera nga ate bazannyamu awo kwegamba beekubyayo buselfi naawe olabe ate munnange ekigenda mu maaso naawe ojjajje ng'otubuulire obanga ddala ffe tulaba obubi oba kye tulaba kituufu ababiri bano bagamba bo baakita naate ffe abalabi abalabira eno ebbali ffe nga bafanyizi baabwe mu butuufu ffe kye tulaba kirala gwe kiki kyolowooza ku ka video kano naye nga nkwagala nnyo toseetuka nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo nnyini ddala nsigadde nze omumbe gya Aisha Nassolo wabambi tonna subscribe nga teekako akadde ako kajja kuyamba okubeera nga video gye nfulumya kati ng'eno gye ndi mukola essaawa eno butereevu olugiteekayo yegga omu ku bantu abagenda mu maaso n'okubeera nga ate musookera ddala okubeera nga ate mukola ki mugiraba kusaba likinga video eno woba ogyagadde nkusaba ogisharinge woba ogyagadde abankumira takumira mpera goodbye for now toseetuka.